Kampuni ya Prof Bioresearch eya Julius Nyanzi akutuusaako akanyomero ak'omukenkufu mu gataliiko nfuufu buli lwakuna n'emboozi ez'omukenkufu buli lwa Sunday emisana yeetisse ebyobuyiiya mu kunoonyereza mu mpaka za East African Brand Quality Awards amangu ddala nga yakakwasibwa engule eno. Tuwayizaamu naye ne yeeyama okusigala ng'akutte omumuli mu gw'okukyusa embeera z'Abannayuganda. Kubanga ekituwadde enkizo ku makampani amalala okulaba nti tukozesa butonde ne tubujjamu ebintu ebirungi ebizimba omuntu ate nga bireeta ne ssente mu nsawo ye. Minisita James Magoda omubeezi w'amawanga ag'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika mu bubaka bw'atisse Sarah Nakate omukuwanaganya w'enteekateeka eno asiimye amakampuni ga wano okwongera omutindo mu bye bakola omuli n'okuwa Bannayuganda emirimu. The commitment to sustainable practices not only safeguards our cultural treasures, but also ensures that future generations inherit a world enriched by our traditions. If they have told you can't get ISO this year, do not throw your hands up. We have been there. All of us have been there, even at UNBS. Do not try to compromise the process. Basiimye amakampuni agasoba mu 10 okuva mu mawanga ag'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.